Kaakati mujja tusenekemuko ku mannyo, mujja tusekemuko. Naye bakadaama ne Katonda tabasobola. Ne bwe mugera ku makya ne mugamba nti amugezeeko mu ggulu ne Katonda tabasobola. Kubanga kati kino kiki? Mu butuufu kino kiki? Bakadaama simanyi lwaki mukola ebintu bino bannange. Naye temukimanyi nti mulina famire ze mba mwaleka e Uganda. Mukimanyi nti ebintu bye mukola ku social media bazadde bammwe babiraba, babba bammwe babiraba, boyfriend bammwe babiraba, abaana bammwe babiraba. Kale nzikiriza nti kuno kubeera kwejjako stress nakola kisanyusa muntu. Naye bannange waliwo we mukisussa ne mulimba nnyo bamaama, basisita bange. Nze bakadaama mbaagala nnyo, bantu bange sibalinaako buzibu. Naye mu butuufu kano kabadde kanzise. Nsese n'amaziga ne gajja mu maaso era munansonyiwa okuseka. Naye n'abawalabu bennyini nnyini baboosi bamwe bakimanyiiko nti we batabeera mufuuka balalu. Omuntu yakola interview ng'asaba omulimu si ye muntu y'omu, n'ono ali wano, ono ali wano mulala, kati zaanobye ebiwaabwe biba byalinnye. Eyakola interview yagikola mu Luzungu nga mwewombeefu. I will cook, I will clean the house and I will wash mama. Naye nga mwewombeefu, kakati ebintu byakola wano birala nnyo ku bintu bye yali ayogera. Mu butuufu sookola bw'oli addidde n'agatagatta ebintu, afuuwa mulere, eno akabaketi kali muli mabega ku mugongo, agira ati kati mu magulu ataddemu ekintu ekikuba mu ngalo bwe bati oba kati yakakopyewa bannange ne banne bakadaama bannange. Muli bazibu nnyo. Mu butuufu kati boosi n'akusanga, mama n'akusanga, tadduka mu nnyumba. Sooka olabaona ebintu bye yeesiiza asooka. Yena yeesiiza ebintu alinganga oba ekiki. Mama kati bw'aba atambatama n'akusanga tayinza okkubwa ati ataaka ng'alaba kiki nayinza olowooza nti oba zzike. Naye bannange Mukama Katonda ono yakola bakadaama. Mu butuufu kino kyo naye anyway ekisinga okuba ekirungi ku nsi ya Katonda eno kwe kuba nti muli basanyufu. Bw'oba musanyufu ebisigadde bye biba bimanyi. Ffenna tunoonya ssanyu. Omanyi ne bano bakadaama bamwe bayita mu bintu bingi nnyo mu kiyumba, n'anoonya ew'okwebulizaako naye nga takola ki, naye nga tawalaba. So bw'aba afunye mu ngeri ng'eno ng'asobola okumunanga okuwummuzaako ku birowoozo n'akola ekimusanyusa n'ekimubuzaabuza, tewali buzibu. Kamba atuuseka katambi kano mukeerabireko vidiyo yiiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kadaama Katonda wakuyambanga n'okuba ekyeyo n'okimalako ng'omutwe gwo gukyakola bulungi. Ddayo ewaka osala embuzi yo ogirye. Lya embuzi yo. Si gwe musana abaana bawunga, abaana bavaako, oyo nno kati maama w'omuntu. Oyinza n'omusanga nga yava e Uganda nga mufumbo ate nga wampeta. Bannange naye ne mumutuka ne mulaba ku vidiyo zammwe ne museka. Nabagambye Katonda wakuyamba n'omalako kontakiti ye y'emyaka 2 ng'omutwe gwo gukyakola bulungi nga tezinaba kuvaako. Ddayo olya embuzi yo kati laba ono. Kati oba amagezi yagajja wanti wasiba kino ekinankani ky'emabega lwatu abasobola okukikuba wali n'afuuwa nga kyeggula n'ekyeggala. Kane bakadaama mutuuka mu Kaakati awo be mulaba mu butuufu oyinza n'okwesanga nga abo abali awo bandaba wano, naye
mmwe bakadaama abali mu eno vidiyo emba mundaba mbaagala nnyo nze sibalinaako buzibu era ne bye mukola si bibi si bikyamu sibivumirira era tebirina buzibu. Omuntu yenna ng'ali mu kiyumba ky'Omuwalabu ayita mu bintu bingi nnyo by'okola ki? Bintu bingi nnyo by'oyitamu. Mentally ebikutawaanya mu bwongo, physically ebikusumbuwa mu buliwo, emotionally n'ebikutawaanya. Kugamba omuntu mu kiyumba ayita mu stages nnyingi ezimukyankalanya ng'omuntu. Omuwalabu yayombayomba, tebamuwa mmere, talina ssanyu, oba okitegeera. Abamu babasibira mu mayumba, babboosi baabwe bo ne bagenda ku zi vacation ne bamuleka mu nnyumba ng'ali omwo yekka bw'omu. Kati atuuka ekiseera n'anoonya ekyokukola ye ng'omuntu, mu butuufu nga takola ki? Mu butuufu nga takirina, jjamu wali eri kyaji eri gijjeemu wali, okitegeera nga takirina. N'agamba naye nkole ki ekiyinza okumbuzaabuza? Kati bakadaama bano balina ekintu kye bakola bo nga bba abantu. They create their own happiness. Kubanga tukkirize tugaane bw'obeera mu kiyumba tolina muntu gw'ogenda kunyumya naye nga bw'ona abeera Uganda nti munnange olina omuntu gw'onyumya naye kubanga mubeera ku ssimu n'osindikira omuntu message gwe wandibadde okyatinga naye. Oluusi message n'agiraba n'atakuddamu mu budde, oluusi n'alwawo okukuddamu, oba okitegeera. Oluusi n'omusindikira nga n'okubaako takola ki? Nga n'okubaako taliiko. Kati bakadaama bano kye bakola beetonderawo essanyu lyabwe. They create their own happiness. Baba ne famire bano bolaba balina abaana, balina abasajja, balina bamaama, balina batata, balina baganda baabwe. Bakola ebintu bino nga bakimanyi nti famire zaabwe zibiraba. Naye bangi ku bakadaama abali kati kanjogere ku bano basobola okuba nga baliwo naye nga famire zaabwe oluusi zaabavaako, zaabakyawa, tezibaliiko, nga bali ku lwabwe, nga tasobola keera ku makya n'akubira muntu namugaye mugundi bale tunyumyemu, nga wa nga ye okubeera n'essanyu alina kulyetonderawo. Kati wano kye bakola nze era sibalinaako buzibu, just nti ebintu bye bakola bye binnyumidde obunyumizi. Ebintu bye bakola bye binnyumidde kubanga babboosi tebaliiwo. Ono kadaama asooka nti yafunye oba bipawuda oba yafunye buwunga n'abwesiiga n'alyoka atega kamera n'alyoka avaayo ng'ezzike bw'ati. Kati ku baana babiri aliwo asinze okukukolera, aliwo asinze okukukolera n'okusanyusa. Ono omulala addidde ebipayipo, enjeyo, obubaketi, ebigundigundi, ebisowaani n'abikolamu akantu nga bali creative. Bakadaama bano bali creative, go ge mazima, go ge mazima. Bo bali ki? Bali creative. Omuntu okeera ku makya neyeetonderawo essanyu lye, omanyirawo nti oyo omuntu aba ayita mu bintu bingi nnyo mu kiyumba gy'abaali. So nze sobola keera ku makya kubavuma bakadaama bano nakubayisaamu maaso kubanga nze mmanyi bulungi ki kye baba bayitamu mu kiyumba ekyo. Muganda wange bw'otaba nnyo gumite na solidi ova mu kiyumba ng'ogudde eddalu. Kati otuuka ekiseera n'ogamba okugwa eddalu erya ddala lwaki seecreatingirawo essanyu ng'omugwe w'eddalu. Kati baneeno baba balalunga babboosi baabwe tebaliiwo. Ne babboosi bwe bajja ate munange ne bafuuka abantu ne bakola emirimu gyabwe. Ekisinga okuba ekirungi kasita emirimu mugikola bulungi. Ate n'ekirala mulekerawo okukola ebintu okusanyusa abafamire n'abantu abalala. Bw'oba tonnaba kubeera musanyufu tosanyusa abantu balala. Abafamire bagenda kubakubira amasimu bagambe naye ggwe biki by'okola otuswaza kuki? Abaswaza kuki? Omuntu mumuleke akola ebimusanyula, akola ebimusanyusa. Omuntu mumuleke akola ebimusanyula, akola ebimusanyusa. Bannange muleme ku stressinga abantu, mwesonyiwa abantu.
temumanyi bintu bakaddaama bano bye bayitamu. Babeera ku masimu okwo n'anoonya omuntu w'okwogera naye nga tamulaba. We yandibadde ayogera naye tamuddamu mu budde oluusi taliiko. N'anoonya ekyokukola Omwarabu n'alyoka amuvuma n'amusitresinga n'akola biki ebintu bingi. Oba okitegeera ekintu ekyo. So kakati n'olwekyo ye ng'omuntu akeera ku makya n'agamba naye omanyi kanneetonderewo essanyu lyange ng'omuntu. Let me create my own happiness. Bakola ebintu bino okubaako ne bibeerabira. N'agamba wange kanneesanyuse mu ngeri emu oba endala. Talina gw'alumizza. Kati omuntu oba talina gw'alumizza togamba nti akuswaza. Abafamire mujje ku bantu akajanja. Omuntu byayitamu mu kiyumba eyo gwe oba tobimanyi. Kubanga ojja kwesanga ate abafamire bagamba nti bakaddaama bano babaswaza. Akuswaza kuki? Kale mwesonyiwe toddamu kulaba bintu bye. Omuntu bagera ku makya n'ogamba nti akuswaza nga ebintu byakola ku social media tobinyumirwa, mu blocking toddamu kulaba bintu bye abenga abikola naye nga gwe tobiraba, okusinga okulemera ku gundi ye ku peegi ye ku akawunti ye ngendo bweyogeza nga bwakola ki nga bwakuswaza. Oba okitegeera ekintu ekyo. Naye nze wamma bakaddaama mma nze kye mbagamba kiri ekintu kimu. Kola ekintu ekikusanyula, kola ekintu ekikuwa emirembe, ekikujjako stress ekiba nga tekikosa muntu mulala kikole. Kasita emirimu gy'ogikola bulungi, funayoko katayimuko weesanyuse ng'omuntu. Create your own happiness. Yes, create your own happiness. Weetonderewo essanyu lyo ng'omuntu. Teri muntu agenda kutonderawo ssanyu. Gwe kennyini ng'omuntu gw'olina okwetonderawo essanyu lyo. Bajja kuvuma obulalu, bajja kuvuma obusiru, bajja kuvuma obutategeera. Azirongaazi okola akasenteko nga n'ebyokola bitambula bigenda mu maaso. Bw'onaatuuka ekiseera n'odda e Uganda ng'obeera omuntu gwe baagala. Yes, ng'obeera omuntu gwe baagala. Manze mbawagira sibalinaako buzibu. Omuntu ayogera ebyo atamanyi muntu ki kyayitamu ng'ali mu kiyumba. Otherwise abantu bayita mu bintu bingi nnyo nga bali mu kiyumba. Omuntu abeera mu luumu ye nga talina gwanyumya naye buli lunaku okumala emyaka egi. Kubanga tosobola keera kuma ky'otandika kukola mboozi ku baba ng'oli kaddaama otandika otya. Bamama bamanyi ogamba ze saagala kulaba nga weeyogereza ku bba wange. Ne bw'ayita naawe n'ekkubo lyayiseemu tolina kuliyitamu. Okitegeera ekintu ekyo. Kati gwe kaddaama nga gwe otandika otya okudda ku bba wa baba, ku bba wa mama okwogera naye. Mpozi nga weenoonyeza bintu byakukulya buli. So n'olwekyo bakaddaama abamu babeerawo nga talina nnyo mboozi na mama. Fumba emmere, kola kino. Abamu bamama bali so aggressive, balina emitima emibi. Kaddaama bamukuba bakola biki, bamusibira mu nnyumba. So n'olwekyo leave people to be. Abantu mubaleke banyumire obulamu bwabwe, abantu mubaleke banoonye essanyu lyabwe. Tebalina gwe balumizza, tebalina gwe babbe, tebalina gwe bakosezza. Omuntu ekintu kyakola nga tekivvoola, tekityoboola, mumuleke. Ye kye kimusanyula, teyeeyambudde, mumuleke. Yaman, mumuleke. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale okusubscribinga saako n'okuba nti ate mugoberera mu sharinga. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Ennyonta ennuma aluma nnyo kumukumu. Mbaagala nnyo mubere bulungi, mweraba. Peace and love. Yeah.